Data TV yonna gy'osinzika. Kitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ng'amaze okwanirizibwa yatandise omukolo omukulu ogw'okutuuza Katambala Haji Magala ng'ono yabadde ayambibwako ne Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Emmengo Oweekitiibwa Joseph Kawuki. Oweekitiibwa Katikkiro tuvulubanye essanyu ng'abagave Lwandugwa Lwakatende Lwabirya Lwawuza Sserukululengeja Simanyi Lulingwira bw'ompa akawalaako ng'ebbanja liwedde era ebbanja libaddeyo wa Ssaabasajja olw'ensonga Sulaiman Magala si yasoose mu bwami bwa Ssaabasajja jjajjaawe Musaale yasooka okubeera n'erinnya ne limukalako Musaale wano e Kalamba mu Ggombolola ye Musaale Ssemakula. Amannya gange nze Kayinda Yusuf Ssemakula omutaka Kazzukulu w'Omutuba omukulu omutaka Grace Ssemakula Ndugwa gwatumye okumukiikirira ng'ono ava mu mutuba gwange ogwa Kasukulu e Magala mu Ssingo yeddira Lugave ava mu ssiga lya Nakiigo e Magala ava mu linnya lwa Ssekimwanyi e Magala musajja wa Lugave era Nansangwa. Mukama wange twagala otwebalize Ssaabasajja olw'ensonga nti kyakoze okuba nga naffe ab'Olugave atuggyeyo tufuge e Butambala kikulu nnyo naye tugenda mumuweereza era ne muzzukulu wange alirede okumuweereza. Mukama wange mukwase Sulaiman Magala twagala okole bulungi oweereze Obuganda obeere omuntu omulungi abantu bakwagane bakusiime
era ne Ssaabasajja akwongere. Nga Katambala Haji Magala tannatuuzibwa mu butongole waasoosewo omukolo ogw'okumukwasa obwami. Oweekitiibwa Mugumbule yamwaniriza mu butongole n'amuyingiza mu mbuga y'essaza ng'akabonero ak'okumukwasa essaza lino. Katambala yayingiziddwa munda bw'atyo Oweekitiibwa Mugumbule n'atandika okumukolako omukolo omukulu ogw'okutuuza nga wano yasoose okumukwasa effumu wamu n'engabo ng'akabonero ak'okutabaala essaza lino, era olw'amaze okubimukwasa bw'atyo n'amwambaza ekyambalo ky'obwami ekiragira ddala nti akwasiddwa obwami, nga kino yasabiddwa okukyambalira ku mikolo emikulu egy'embuga. Jamuyambako Katambala omukwasirako ebintu ebyo Katambala bw'ayambasibwa. Nasaza kye jamuyambako Katambala okuwalirira obwezi n'olwekyo sinnaba kwambaza kyambalo kino okuwulira nti ekyambalo kino kyanjawulo era nga minisita bwategeezezza ogenda kwambala oyawukane kubanga abalala bonna. Ekyambalo kino kyambalibwa ku mikolo egy'enjawulo egy'Obwakabaka, naddala nga Ssaabasajja Kabaka afuuse obanga buyitiddwa okukola obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Ekyambalo kino lukyambalanga ku ssaza n'otambula n'odaalaadaala buli wamu. Tokyambalanga ogenze ku nnyimbe, tokyambalanga ogenze ku mbaga, tokyambalanga ogenze ku Nnalubabwe. N'olwekyo ekyambalo kino kyambalibwa nga Ssaabasajja anajja ku ssaza lyo oba gwe ng'afuuse obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. N'olwekyo kikuume ekiriri okirabe ogenda kukifamu. Engalezi zimala engoma y'essaza yandibadde eruka, engoma tukyalimu ya ssaza. Katambala era yakubye ku ngoma ya Ssemayembe ng'eno baamukuutidde okugikubanga buli lwe wabaawo ensonga ez'amaanyi mu ssaza lino ery'e Butambala. Ssemayembe era nkukwasa eminyolo kuba okube otwale obuyinza bw'essaza lyo. Oluvannyuma yatuuziddwa ku ntebe, entebe eyiye mu butongole okulembera essaza lino nga n'abamyuka be nabo baakoleddwako emikolo gye gimu egyakoleddwa ku Katambala mukama waabwe egy'okumutuuza ku ntebe, nabo Oweekitiibwa Luwaga Mugumbule n'abasibirira entanda ey'okutya Namulondo. Katambala akati nkutuuza mu ntebe ey'obuvunaanyizibwa bw'essaza lino era olamulire ddala ng'otudde mu ntebe essaza lino nga oli kwata era olitambuza bulungi.
lw'Obwakabaka bwa Buganda era Kutuuza ekifo kino akisobera eddala omumyuka wa Katambala ngenda kukwasa effumu lino. Effumu lino libeera limu kubanga mu ssaza temubeeramu ate mafumu gasukka mulimu. Bw'aba ow'essaza yennyini nga taliiwo bwe ng'akuwa obuvunaanyizibwa era bye bino ebyokulwanyisa okukuuma obuvunaanyizibwa obwo. N'olwekyo effumu lye limu lyogenda okukwata naye ng'alirabirira ye Katambala mukamaawo. Bw'aba taliiwo bwe ng'otwala obuvunaanyizibwa. Kwata obuvunaanyizibwa. Mu ngeri y'emu okukwasa engabo wabaddewo nga njogera obuvunaanyizibwa bw'engabo n'effumu. Olwekyo mu ngeri y'emu era bye bimu tebyawukana byonna bibeera mu kisaza ku mbuga buli omu tabeera mu ngeri ya njawulo kubanga mutwala essaza lyerimu naye nga gwe mumyuka asooka oba Katambala. Nkwagaliza obuwanguzi buweereza Asabye omukyala amuyambeko. Ngenda okukwambaza ekyambalo kino oyawukane ku baami abalala era buli lwoba okiteekamu oba ojja kukongereza okukola obuvunaanyizibwa bwa Ssaabasajja. Tokyambala mu ngeri ey'enjawulo, okyambaliranga ku kyalo, mu lumbe, mu mbaga oba ku bikola ebirala ebya Bwakabaka. Ojja kubanga olungamizibwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu akutwala osobole okukyambalanga ku kisaanyi. Bwewabeerangawo ensonga yonna ekubwangako olw'obuvunaanyizibwa obuli wano era ekubwanga bweti. Era bw'ogikubanga oyogeranga tosirikanga oba oyogera munaawe eminyolo gino. Kutuuza mu ntebe eno otwala obuvunaanyizibwa nti Katambala nga taliiwo ng'ofuuka gwa obuyinza n'otwala ate n'otula mu ntebe ye kubanga togituulangamu nga takukkiriza wekyoba obeera n'entebe eyo osobola okulinda obuyinza obwo. Nduga kayima wange ate omukwasi kumu n'engabo era nga bwekoze bawe. Ngenda okulaga eno engoma y'Essemayembe ey'essaza ery'e Butambala kubanga buli ssaza lirina engoma yaalyo. Ekyo Ssemayembe eno okikubangako ng'olagiddwa Katambala togijjangayo nga tomaze kufuna kiragiro kyonna. Evuga bweti Ssemayembe. Era ogikubanga oyogera ng'era oleekaanira ddala eddoboozi eriwulikika bategeere nti omanye engoma gyo. N'olwekyo okuumanga entebe gy'olimu okutuusa lwakujjamu n'akuteeka ku ndala naye eyo ogenda okufugira ng'akuwadde emirimu gy'ogenda okulabira.
Omukolo ogw'okutuuza Katambala wamu n'abamyuka be ogwabadde munda mu nnyumba bwe gwawedde bwe batyo ne boolekera mu kifo awabadde omukolo omukulu gye baayaniriziddwa mu ssanyu n'emizira. Agala Sulemani eyatuuziddwa yakubye ekirayiro mu butongole ng'ono yeeyamye okubeera omuwulize eri Ssaabasajja Kabaka wamu n'obutatiiririra Namulondo. Neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna. Katonda nga mubeezi wange. Nze Haji Magala Sulaiman neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda. Katonda nga mubeezi wange. Ekyaddiridde kwabadde kusaba wamu n'okwebaza Katonda olw'okufuna omwami wa Kabaka agenda okutwala essaza lino ery'e Butambala nga guno gwakulembeddwamu omulabirizi wa Central Buganda kitaffe mu Katonda Right Reverend Michael Lubowa. Katonda waffe omulungi omwezi twagala kwebaza olw'omuddu wo ono Haji Sulaiman Magala akano nga ye Katambala atudde olunaku olwaleero. Tukwebaza ebigambo ebyo n'ebyogeddwa Sheikh Muzaata bibadde biramu. Leka bikole omulimu buweereza bw'omuddu ono era n'abamyuka be. Mukama tusaba ekisaajo kibeerewo, era Mukama leka ekisaajo kisinkane Ssaabasajja Kabaka wonna waali. Leka ekisaajo kisinkane Katikkiro olwaleero nga tulaba Katikkiro ali wano gwe batusiirikidde. Mukama akoze omulimu omulungi. Ne baminisita bano n'abakungu bonna ab'Emmengo, Mukama leka ekisa kyo kibabeere. Nsabira abantu bonna abali wano Mukama n'Obuganda bwonna, era nsaba ekisaawe kibeerewo bulijjo omuddu ono ng'atukulembera. Lekayi Mukama tutegeere nti gwe Katonda wennyini eyamutuma era oyoleseza Ssaabasajja Kabaka. Ayali ekisa ekingi ekya Katonda n'okuma kwe, nyongera okusitula omuddu ono Haji Sulaiman Magala Katambala. Muteeka mu mikono gyo gy'ozadere gy'ekisa omuwambaatire era omukwatire ekisa. Era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, omukisa ogwa Kitaffe Omwana Omwoyo Mutukuvu, omukisa ogukubeere gwe Katambala akano ng'otuuzidde olwaleero. Gubeere kuba amasaza bonna abali mu bitundu byaffe bino nga baatumibwa Ssaabasajja Kabaka. Leka gubeere ku Katikkiro olwaleero tulabako akoze omulimu guno. Gubeere ku baminisita be abali wano, gubeere ku bakungu bonna ab'Emmengo, gubeere ku ffe ffenna, guleme okutuvaako. Kaakano emirembe n'emirembe. N'akulira ddawa mu ggwanga Sheikh Muzaata batte naye mu kusaba kw'omukolo guno bwe yasabidde abakulembeze bonna mu ggwanga okulabira ku Bwakabaka okuwaayo obukulembeze kubanga kyongera enkulaakulana ez'amaanyi mu bantu ne mu bitundu. Era yasabye abaami ba Kabaka okufaayo ennyo
okwekwata Katonda wamu n'okubeera abawulize eri Namulondo. Mufanga ne mutadda naye ne mufanga muli babitiibwa. Kamwange nga mmaliriza ebigambo ebyo kakisa kalungi nnyo mukamwange Katikkiro nzikiriza nkwongera okulaga taata wange omu bataata bange batwongera okugamba nti tusiimye nnyo tusiimye mwongeko. Kibeere mu biwandiiko by'essaza lino ne bamagulu meeru mu kujja kwabwe baalina ebigendererwa eby'enjawulo naye Butambala ono era naye bamulambika mu nnambika eno Ssebo Ssaabasajja gy'asiimye ekuleese wano olwaleero okubeera ng'otongoza. Tusiimidde ddala. Sulaimaani ne banne Musa ono mutabani wa Lubega Manooti Ekiwaala n'omwana ow'effumba ono Ndugga Samwiru twagala okubakuutira okutya Mukama mu buvunaanyizibwa buno Ssaabasajja bw'abakwasizza. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tubakuutira nga bwe mukubye ekirayiro temulyanga mu Ssaabasajja olukwe oba okulya mu Uganda olukwe. Muli kikola ne muli obusumuuni obuliba obutono naye muliba mwesimidde obunnya. Wazzeewo okwogera okw'enjawulo nga wano omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ng'eyakoze omukolo omukulu w'okutuuza Katambala yasabye Katambala wamu ne banne okukolera wamu n'okujja obuvunaanyizibwa bwabwe ku ssaza babumunyeeko ne mu ggombolola emiruka ebyalo ne mu bantu ba Kabaka yonna gye babeera. Kijjayo nnyo ekitiibwa ky'Obwakabaka kugamba embeera eno nga togambye nti Mengo kubanga kaakati omwami ow'essaza atudde wano twagala tulage obusobozi bwe nti ayinza okutegeka omukolo kubanga ekintu kino kati nga kyemulaba wano tekiriimu mukono gwa gavumenti ya Mengo. Minisita yazze nzize nga Katikkiro naye tuzze kulaba omwami gwe tutadde mu buvunaanyizibwa busobola kyeraze bwatu kyasobola kulaba okuŋŋaanya abantu bano bonna n'okola omukolo guno newankubadde Haaji akuttega ye byamulabye kwegamba enkolagana eno twagala nti bw'ogenda mu buvunaanyizibwa olagana n'abantu ab'omu kitundu olagana n'abantu abalala kubanga Kabaka alina abantu be bangi gwe okulaga nti obusobozi obulina kaakati tewali muffe abali wano ayinza okuba wano nti n'alowooza nti Ssaabasajja okulonda kuno yebadde maaso mooti yalabye omusajja nga alina obusobozi era kyatulazeeku kitumala bumazi nti kyekyo asaanidde okutwala okulembeze bw'essaza. Okyalaba pulogulaamu Buganda Kuntikko wano ku Data TV tukole tukuweereza tusezera ku mwaliro gwa kubiri ku kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekyamuganzirwazza kkiriza twewunguleko wa Kitunze Gomba ate tuddiŋŋane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga Bruno Serunkuuma ne muzzukulu wa Mugema Ssegawa Po batutuusaako ekyobuwangwa kye tulina okuyigako olunaku olwaleero. Wangali Ssaabasajja